Yes, omulungi yekumidde ku good talent chokola kya kisingira ddala okubeera ekyakabi. And of course ffe tweyamye wane n'okubeera nga tukutuusaako gamawulire gonna agakwatagana ku nsonga etambula mu ggwanga eya Honorable Olanya Jacobo eyasobodde okuba nga ava mu bulamu bw'ensi eno. Kakati already abantu bavudde ne batandika okwesimbawo. Jjukira mu mateeka ga Uganda speaker ababaddeko tasobola kuyingira palamenti, tebasobola kuyingiza mulambo gwe mu palamenti nga tebanaba kufuna speaker mupya. Ate nga kijjukirwa bulungi kuno kugezesebwa okubaddewo bukyanga palamenti y'eggwanga Uganda ebaawo kuba tewali speaker yali afiiridde mu ntebe oba yali afiiridde mu buyinza nga ye speaker. Kakati abantu bakedde kwewuunya era abantu bakyewuunya oluvannyuma lw'omukyalo ono Anita Among abadde deputy wa Jacobo Olanya ate mwana tu okubanga yeewuunyisiza abantu n'abeera nga alisikinze oba yeewaddeyo tafuddeyo kyekijja kijje kwegamba mutima gwakalubye n'agamba nti kayeesimbawo kuba speaker. Ate nga jjukira oba weesimbyewo kuba speaker kitegeeza kiri ekifo ekirala oba olina okukirekawo kibeereko omulala akiddukanya then gwobeere ng'ogenda kuba speaker. Ate bw'ogwa kuba speaker kino ekifo oba tosobola kubeera ng'okiddako. So kakati abantu bafuddeyo ate ne babeera nga bagamba nti mazima ddala obeera otya nga gwe abadde deputy w'omuntu ate mu kaseera ke kamu n'osuulawo ekifo kyo ky'obaddeko n'ojja ovuganye ku kino ekya muntu abadde afudde. So kakati abantu bali mu kwewuunya nti Anita ono tabanga nte bulijjo asabirira Jacobo Olanya abeere ng'ava mu bulamu bw'ensi eno. Mpozi n'omukyalo omulala eyeesimbyewo okuvaayo mu kibiina ekya Nuupu ye Shamimon Malembe avuddeyo naye n'agamba nti ekifo akyagalira ddala era n'abeera nga akyesimbyeko. Era mumujjukira bulungi nnyo mu kibiina kino ekya Nuupu mukyala w'amaanyi nnyo era bangi nnyo bazze ng'awolereza okuli omwami ayitibwa Muhammad Segirinya wamu ne Alan Sewanyana. So mukyala w'amaanyi nnyo era nga mu nsonga z'ebyobufuzi buno aba ebintu bino abitegeera bulungi nnyo. Abantu bangi nnyo bensobodde okubeera nga nkuzigirira basobodde okuba nga beesimba ku kifo kino ate nga bonna baagala kubeera nga yes batwala obwa speaker. Wabula nga n'abantu bagamba nti kantuntu engeri gikiri nti no ayina obumanyirivu oba ayina experience n'ebbanga lyaludde mu palamenti bagamba nti yandisobodde okubeera nga nte akyesimbako. Wabula waliyo n'ababaka abamu abavuddeyo ne bagamba nti NRM engeri gikiri nti yesinga ababaka mu palamenti yandibadde etwala kino ekifo ekya speaker ate nebeera nga kiri ekya deputy speaker ekirekera oludda oluvuganya gavumenti lubeere nga lwe lwelondako ani agenda okubeera deputy. Naye oba nakyo tebakikkiriza bagenda kuba nga bavaayo ebifo byonna babyesimbeko oba si kyo basalewo ekifo ekya deputy at least bakirekere omuntu agenda okubeera nga nte wa opposition asobole okubeera nga yavuganya side yo. Tekinnaba kumanyika baani abagenda okubeera nga beesimba ku bwa deputy naye nga sofa abaakalabikako abatono abali ku bwa speaker beebo abantu abakakasiddwa ababiri bo bali ono Shamim wamu n'omukyala ayitibwa Anita Among. Bo bavudde ne babeera nga bakakasa nti ekifo kino bakyagalira ddala kuba basobola okubeera nga bakiweerezaamu nga kirina okubeera nga kitambula. So for now sigenda kubeera nga nsukkawo okujjako okubeera nga ntenkuzigirira amawulire mapya okubeera nga kutusaako wano ku Good Talent. Just kyenkusaba beera nga subscribinga, likinga ka video kawe share ate tusobole okubeera nga tutambula bulungi. For now Mukama Katonda akunkumire.